Musibe muchaba na Uganda batula wano ku NEKOZ TV amanyanze original benja era nga mugamba mutye bannanga bale bafa balungi abalabi bafa aba NEKOZ TV olunaku lwalere embozi jenze nayo ya diva waffe bamuyita Rema Namakula. Yes of course amawulire muzze mugawulira amawulire muzze mugalaba omwaka guweze kati mulamba kyenyizo kogamba okuva omwaka 2019 around October, September, August wonna abantu bajja bagamba nga Rema ali Lubuto Lwe Dr. Hamza, Rema ali bichi, Rema ali ati. And right about now NEKOZ TV fe tusazeewo tukubulira mazima ekiri ku Rema cause banji mwalabye ebifaananyi Rema bya postinzeeyo nga yesaza akagoye kana aka cream bannaye ka dress chala yali ku mukolo ogumu naye yali very smart bambi. Rema ever aba smart on point enviri kyekyo katenga ka smile tekamuggwa ku matama. Rema yadde n'abato nga bagamba smile era nga mu background wabaddeyo music wa Irene Namatovu nga Rema mukolo bambi yaguliko yagunyumirwa bulungi. She was very smart. Kanzonge gwa ka video Rema nga gamba bano smilinga then tukomewo ku nsonga z'olubuto. Bana Uganda musubscribe nze ku YouTube channel ya Feno mwagala nnyo Rema nenga nze olwalero nsazeewo mbawe ekituufu ekiri ku Rema Namakula cause banji mugamba Rema ali Lubuto, Rema ikibiki, Rema zalira di Dr. Hamza, Rema banaye Rema ku nsonga z'olubuto gye nandyagadde soko bagamba omuntu okufuna olubuto teyetaaga kubeera ku pressure. Temwetaaga muteka ku pressure okufuna olubuto kubanga basinga obungi namwe mba mufuna embuto zammwe teri abassa ku pressure nti bannayo zalira digundi bannayo okola otya buli omu ogenda okufunisa omuntu olubuto oba bagenda okufunisa olubuto nga weeyagalidde ate nga muli mu bisanyu mu happy time mwavinga fani munyumirwa bye mukola ne mulyoka mufunayo akaana ka baby. And right about now Rema ne Dr. Hamza tebalina pressure yonna eba pressurizing like lete zali omwana oba side ya Rema teriyo muntu wa pressurizing Rema kuzalira ki doctor ate ne doctor teriyo pressurizing Rema kumuzalira olw'ensonga nti bana abagala nabo n'abantu bakulu ate ne relationship yabwe teriyo abakaka kugitandika kati mu mbeera eyo okubanga beeyagala ate nga bali mu real love true love omanyi kitegeeza okubeera ng'oli mu mukwano n'omuntu gw'oyagala ng'omuntu omufiiringa naye ng'akufiiringa. Nze kyendaba ekiri wakati wa Dr. Hamza ne Rema Namakula abantu bano beeyagala nnyo ekyensusso ate nga naffe wano ku NEKOZ TV tubaagala nnyo era nga tubaagaliza okweyagala. Gye bakoma okweyagala ne tulaba ku ka smile ka Rema ne tulaba ku Rema ng'ali very happy na ochegera nga buli wabeera smilinga buli wadda nga smilinga mwe tumulaba nga Rema yeyongera kunyirira buli ddakiika ng'atemagana nga bolaba amayinja gana aga zaabu. Naffe aba NEKOZ TV kituwa essanyu okubanga omuyimbi waffe Rema Namakula ashana na bushananyi ali mu mbeera eyo mukubanga alina essanyu eringi mumuweemu time with time mujabba muli awo era nga naffe tujjabba tuvaayo nga tugabatuusaako nga matuufu. Ebiseera ebisinga tetwagala kwogera bintu bya bulimba bintu bya njwanjwa bintu bya kiyaye bya kulimbalimba bantu nno tukuterayo omutwe nga mutuufu era ogenda okizuula ng'oyiseeyo gy'oyise n'okizuula mbu mutuufu. NEKOZ TV bino nabiraba naye byali bituufu akasajja kaleeta ebintu ng'ebyolusaagasaaga naye kyamazima ddala byali bituufu. And right about now oliba obiraba tujja batubikuwa Rema point enkulu Rema tannafuna lubuto Rema tali lubuto Rema just ekimuliko kunyirira bunyirizi kusmilinga kunyumira ngoye. By the way Rema ino omubiri omulungi ogunyumira engoye era bw'omutunulira mu gomasi bw'abaze kubye muzirabanga gomasi aba ever smart aba on point. And Rema bw'atuuka ku dresses party dresses aba very hot aba ayokya bwokya baba okitegeera mu kubeera nga ayokya bwokya ekyo tekimuggyako bulungi. She's Africa's finest, Africa's vocalist. Okitegeera she's number one Africa's vocalist. Mu Africa ye vocalist gwe tulina number one akyasinza amaloboozi. She's Africa's beauty queen. She's a diva. Kwegamba omuyimbi waffe Rema Namakula bambi temumusa ku pressure agenda tuzaalira very soon naye tomwe time ye bw'anaawulira nti right now nze ndi ready
Amal tumuspacinze bulungi ali spaced kati katuleeteyo ka baby akalala Dr. ngina muzaalira abalongo era ajja kuvaamu abalongo okisegeera ali mu mbeera eyo. Rema Namakula mukyala Dr. Hamza omuyimbi waffe omuwaati East Africa, Uganda to the world. Rema tali Lubuto bambi kitegeera nandyagadde ng'ossa omukisa guno gwennyini ate mbajjukizeeko baganda baffe abalungi nti ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu nogwa Novemba ate ng'ejja kubeera birthday yange Rema Namakula ejja kubeera Sunday agenda kubeera mu awards ze bayita Africa Entertainment Awards zibeera mu America. Rema Namakula bamunominatinga and right about now ebula week ndowooza ngemu next week ku Sunday Rema agenda kubeera mu awards zino. Kati tuba tukola bannaye mwenna oba omanyi oli fan wa diva, oli fan wa Rema Namakula, oli fan wa Africa's best female artist Rema, tugende ku website ya Africa Entertainment Awards fenna tubenga tuvotinga Rema Namakula. Tukozese guno omukisa ne kana akadde akasigaddeyo bw'oba tonna votinga bambi mu mutima mulungi nkwegayiridde fenna tugende tuvotinge Rema, tukikole ku lwa Rema, tukikole ku lwa Uganda. Rema ya nominatingibwa at the same time ne category gyalimu nga best female artist Africa tuyinamu ne Shiba Karungi. N'olw'ensonga era ne Shiba oba omwagira osobola okuba nga okola ki ng'omuvotinga naye bafaani ba Rema basinga ku eno YouTube channel, so tuvotinge Rema paka ku lunaku lulinga 15 November 2020. N'olw'ensonga eyo NEKOZ TV kwoli amanyanze original Benja era nga tubaagala nnyo bannaye bannayuganda batulaba mubeere nga mwekumira ku NEKOZ TV updates zonna tujja batuze batuusaako ezikwatagana ku Rema ate nga tetumwogerako bifu tetumwogerako bibi wabula tubaleetera birungi byerere ebiri ku Rema kubanga era mukyala mulungi era birungi byakola ate n'omuziki gwe nnyini gwakuba tugonyumirwa mulungi kuba alina eddoboozi. Kati n'olw'ensonga eyo oba tonna subscribinga mu mutima mulungi please subscribe to our YouTube channel NEKOZ TV kwoli amanyanze original Benja. Muzikirize mberekereze. We love you. Blaze up. Have a good day. Tikula sumulula byonna byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo. Ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.